obulamu bwano butuyitamu obumanyi embeera yawana abantu abali e Uganda balowooza tuli bulungi naye embeera sitambi kitokaabira wano balowooza tuli bulungi nnyo omuntu n'akulaba ng'oyambadde empale n'akuma ekyoto n'atandika okwogera ebigambo oba okitegeera ebigambo byo we bijja eno ne bitutuukako bitukosa mu mutima olw'ensonga gwe omuntu ali e Uganda tomanyi mbeera wano omwana gy'ayitiramu omwana wanene atuuka okutambula nga yeekweka naye nga n'ekizibu kyalimu munnayuganda munne yakimuyingizaamu nze nkubuulira amazima si nti buli muntu ali wano mu overstay Rovin nti no yayingira overstay ng'ayagadde ate waliwo abantu abatujajinga abali e Uganda Rovin n'atandika okugamba woba oyingidde overstay lwaki tokoma weewaka ng'obiyita byangu omwana yava e Uganda ng'alina looni mama wa mulinze mama we banka emubanja famire yonna yonna emubanja yatunda ebiye byonna omugamba akomewo Uganda akole ki wali osurvivinzeeko deportation abasirikale baali bakukutteko nga toyina Emirates side no survivinga ndesekaawo nawo agenda bibabuulira yawona atya naye nga tetuneeyongerayo tubasaba mu subscribing ku Rovin Media channel yaffe ku YouTube tubeerako ku Facebook tubeerako ku TikTok na buli mikutu gyonna Instagram gyonna gye tuli stories zaffe gye ziri interesting eziyigiriza ezigaba emirimu yes tulina ne basponsor baffe tulina sponsor baffe asookera ddala nga bamuyita Search Colors oyo omusajja waffe nnyo tulina sponsor waffe Mpombo Restaurant tulina Homeland Holiday Homes akamera ke muno wano mu Dubai okitegeera akaba na Uganda omusajja gwe twaniriza oba gwe tuyise naye olunaku olwaleero ngenda kumuba waabe yanjulire okitegeera saagala kumwanjula mubeere oba oli awo bamumanyi bakuyitani musajja amanya n'eddoboozi bampita Cats Papa ya mpanga lya wano mu Dubai yenze omusajja the man of happiness nenge essanyu nga teririwo atokeka the man of happiness nanti nasalawo obulamu bwange kamala okulaba ba microphone kweri batuwulira kweri batuwulira mutufuna kweri batuwulira nasalawo obulamu bwange nti newemba Rovin ndi mu kizibu it will be very hard for you okutegeera nti no ndi mu kizibu nti newemba nga nina embeera embi gye mpitamu ekunyigiriza bwetwala nti no ndi mbirizi bbiri newemba nga nina embeera wendi nga zino embirizi ebbiri bazinyiga tizibotegeera nti nno nina kyempitamu okikola oti Uganda nga abaana nga bakankanira nnyo wano nga bayita mu mbeera embi nati kankubuulire ebiseera ebisinga endabika y'ekikula kyo kyekigenda okuyisamu ekyo kyoyitamu it is not a must nti nno igwe okuyitamu eyo embeera embi gy'oyitamu olina kukaaba bukaabi olibadde okimanyi Rovin nti nno nakawona abasajja actually guno gwadde mulundi gwakubiri batute mikwano gyange ne babatwala nze nzekka yasigadde mu lumu nga tonnatandika tunyumiza mboozi y'abasiyidi oba ng'ambe ntya kubawona gwe wenna yali abaddeko mu overstay wuliriza emboozi eno ekuwa ekyokuyiga okitegeera nali mbaddeko mu overstay just only 2 weeks naye nze mmanyi bwe nali ntambula naye omusajja simanyi overstay akagimala mu bbanga ki naye njagala gye atubuulire emboozi ye yatandika etya basiyidi obawona otya kati actually guno gwadde mulundi gwakubiri omulundi ogusooka olwo olunaku olwo mukwano gwange yajja nankima mu luumu nangamba muwerekereko omanyi bano abavuga emmoloka za delivery abavuga bano abantu ba ku airport abo abavuga limousine zaabo nangamba muwerekereko ku airport naye twatutuka kwaliga omusajja n'ayimiriza emmoloka imirira omusajja n'atandika osaba ID ono teyalina CID bamayinja kyali kikwekweto road block kyali kitya nganoza kikwekweto ne waliwo mukama wajjo lete ekintu Rovin nga mukama amazima ina kyayagala okulaga
Omusajja n'asaba ID. Muli mu motoka muli mbameka. Nga ndi mu moto tuli mwaba nga ntudde mu maaso mu muto gwe maaso. Nina akasawo kanga akatono kentero bera nako. Chaka nkale seri. Nesuka nikakwata nembala bu ID bwe nina nga ID yange je nina. Eriko just nakuza mwezi zibala. Nenga eri cancelled. Ngo musajja wajikwata najitwa babera ne bine tablet bine binene mubimanyi. Abantu mubimanya babera no ku Dubai. Nasuka najite nataniko typingamu. Ebyoli kubodi yasoko waayo. Nesi manyi kyasanyusa musajja. Omusajja ya very Stephen, assalamu alaykum. Alaykum. Stephen yavuge mmotoka emisinde olinasoko kuona omulundi ogwasooka. Stephen yaliwa. Stephen mukwano gwange mwalimu neno be bantu abamundoza ku bantu abamu abamberedde mukko. Nina kyesitegedde. CID wakusaba ID. Stephen ye yali avuga. Okay. CID bali babiri. Ono yasoka naja nasaba ID ne yasoka ono jike yasoka wayo ne mugamba ebigambo bino wamanga. Stephen kasitwa manyi wensula omanyaka kesi kange omanye ebintu byange byonna amazima baba nkutte kasita byonna byonna bimanyi binzirize waka tewali kyakola wansaze ku TikTok yange Katonda ese tewali kyakola ye yakujje waka na akutwala ye waka nena ngamba akakana kakala nenga byonna omanyo musajja okunnemera kuwa neno nangamba leta ID nesuka nebuzabuza nesikayo katori nasuka kebere ali akebere yodi asuka ali achakebera ade bakebere yange simanyi kintu kyasanyusa oli musajja CID ogugwe bayita bomukisa simanyi bwe kyamusanyusa yakola atya bwe kyamusanyusa ajja oh Stephen salama oh good hey my driver olwakwata bati ID ne permit ye emisinde gye yavuga emmotoka rempo no mulundi ogusooka ogo mulundi ogusooka nali wabweru kati kankunyumiza omulundi ogw'omuntu genda mu maaso ziba sawa 6 ne dakika 20 ogwekiro z'omwezi nkyazijjukira tezirinvaamu nze sirabanga ku baswati omanyi waliwo nze n'amanya genti okwogerako wano tofaayo tebajja kulumba swati ebasalako obusajja bujja ntuuka wabweru w'ekizimbe naye embeera etategeerekeka omanyi fe abasajja fe abasabi tubaamu kiri eri mukama atwogereramu nnyo ntiwandibaawo embeera etategeerekeka ku kizimbe sajja beekala nina meibashi yange Rolls Royce yange njijja bayinza olowooza nnima nina Rolls Royce yange wano gye ntambulirako Rolls Royce eriwa sikuuta gyoyita Rolls Royce badde newunyiza omusajja ali mu overstande Rolls Royce yagijjawa enkusabira ofuneyo Rolls Royce abasajja bajja bayingira ekizimbe sawa ziri 6:2 ndi ku buliri bwange ntudde nakamala we batokogera ku simu nga ndi mu kiseera ekigenda mu kusaba omusajja ngenda owulira please can you bring your ID neighbor wange gwe baliko akatanda akawagulu akawansi akatanda akowakati kebaliko gwosula kukawa sijja kwogera akatanda kwensula genda maaso sijja kwogera katanda kwensula Lovin nesonyiwa okay Lovin embeera ye Dubai ojimanyi njimanyi genda maaso tofaayo newoyogera akawaggulu kano kitwale ndi osula kukawansi kale aha nsula kukasinga ebbeeyi banange bintu bya nnaku tusekamu naye genda maaso owona otya abasajja bakebera ID waba toyina ID ng'ogafuluma abasajja basooka bakwata kyali wanga obambi omuvubuka oyo simanyi abakyandi muyisiza batya nandiyagadde okwogera erinnya ye naye olwa privacy ya famire ye kamuleke naye oba omanyi olina omuntu nga ali wano Dubai muvubuka mweru polisi yamutwala waliwo omuwala omulala bambi yali azze kukyala
nga nabaze okukeberako naye ne bamutwala ng'asuze mulumu nga yakatuulaawo abasajja ne bajja ne bamutwala. Gw'owona otya? Abalala bangi besimanyi babakuba empi ne babatwala. Gw'owona otya? Twagala tumanyi owona otya. Nze mpona ntya. Oli yali Katonda yali akukyaliddeko wano e Dubai. Abantu abasinga tebamanyi nti no osobola obbeera nga Katonda yakukyalira. Nga si gwe amukyalira. Nanti oba olina obba ng'osaba munnange Katonda okukukyalira. Oh, kyekitegeeza? Si nti buli omu ti Katonda amukyalira Lovin. Obulamu bwa wano bwe tuyitamu obumanyi. Embeera ya wano abantu abali e Uganda balowooza tuli bulungi. Naye embeera sitambi kitokaabira wano. Balowooza tuli bulungi nnyo. Omuntu n'akulaba ng'oyambadde empale n'akuma ekyoto n'atandika okwogera ebigambo. Oba okitegeera ebigambo byo bwe bijja eno ne bitutuukako bitukosa mu mutima. Olw'ensonga gwe omuntu ali e Uganda tomanyi mbeera wano omwana gy'ayitiramu. Omwana wane natuka okutambula nga yeekweka. Naye nga n'ekizibu kyalimu Munnayuganda munne yakimuyingizaamu. Nze nkubuulira amazima. Si nti buli muntu ali wano mu overstay Lovin nti no yayingira overstay ng'ayagadde. Ate waliwo abantu abatujajinga abali e Uganda Lovin n'atandika okugamba woba oyingidde overstay lwaki tokoma weewaka ng'obiyita byangu. Omwana yava e Uganda ng'alina looni. Mama wa mulinze, mama we banka emubanja, family yonna yonna emubanja yatunda ebiye byonna. Omugamba akomewo Uganda akoleki. Abamu ali wano n'abeera mu overstay Lovin nga wali nnyonyi n'atuuka ku airport we bati ajja tuukira mu kkomera. Lw'amabanja ge yalekayo. Naye ng'ali wano ayiiya obulamu. Sente zonna abantu be basinga ojjajinga nti n'amaze wano emyaka 3 talina kalina Uganda. Obadde okimanyi abo abaana bava e Uganda n'amala ebbanga wano ng'asasula amabanja. N'addayo oluusi nga tagamaze. Kyova ebiseera ebisinga wojja neno ku Dubai kibeera kizibu okukulaakulana mu mwaka ogusooka, kibeera kizibu okukulaakulana mu mwaka ogwokubiri. Olw'ensonga oba osasulira ebyo agamabanja, abamu basasulira ebizibu bya famire. Tonna tumalirayo engeri osurvivinga otya. Bakuleka batya Katanda. Omusajja ajjakebera obuliri bwange nga nze mulaba. Nga weebase? Nga ntunula. Lovin nga ntudde nga seebise bulangiti. Lovin omusajja teyandaba. Nga weekwesa otya? Nga seekwese ndi mu Katanda. Mu kasonda ntudde Lovin. Era wavaako. Nina abantu beerasooka oweereza message. Wavaka actually najja ku ne ku live ya Kabaato okwo. Tandika oweza message but buno obulamu njagala okubulira omuntu ali e Lovin buno obulamu obulaba. You have to behave. Olina okutambula nga obehavinga bulungi nnyo n'abantu b'obeera mu community mwowangalira. Amazima eddakiika 10 nasigala nga nsirise nga abantu bonna abali awo balowooza bantutte. Sawulirako muntu anjogerera bubi. But all of them, they were crying. Bwe baabatwala be mwali nabo mu room. Wasigala osirise nga banno balowooza naawe bakututte. Nga mpuliriza kiki kye boogera. In case bankutte kiki kye bayinza okwogera ku bulamu bwange. Ku Kats Papa. Nawulira bigambo birungi nnyo. Era oli yakaaba n'agamba Kats bamukutte abadde awo nga mpulira namala eddakiika 10 okuvayo bagamba muwona abasajja. Naye omwana ali mu Dubai nkubuulira reaction yali etya nga obagambye nti muwona abasajja. Bonna bali tebakikkiriza. Endulu yavuga. Amasimu gali gatandise okuvuga. Kats bamututte. Mulumu mwalimu abaana bameka batwala bamekera bameka basigala. Mulumu mwalimu bangi naye mukama mulungi nti waliwo mikwano gyange bali bafulumyemu ne bagenda. Omanyi Katonda asobola okuyitiramu. Yes. Abamu nga bagenza okukola. Abakola night shift tebakirabako ekyo. They survived. Ne waliwo omuwala eyasinga okunsesa. Genda maaso. Omanyi ebinyuma bisesa yezirisa. Nali simanyi muno kino kikola.
omusirikale asobola okujja okukwata n'otandika okwezirisa. Naye ng'okwezirisa tekukoleka. Omwana yakola wati Lovin oli yali katemba akaza ne kamugamba stop ya drama. Kati kankubuulire maze okurealizinga nti ebiseera bisinga buli mukama wandeetera sanka embibbulamu azinjawulako. Mukama ansonyiwe nti mukama asobola okwagala okubeera mu nsi ng'omulogo n'oba ng'ologo otya nga mukama yayagadde obeerewo osobola okubeerawo. Ebizibu by'empisemu Lovin bingi wano mu Dubai. Soko tubulire ku bizibu ng'ogyeko overstay. Omanyi nakoma kati simbadde nkumanye ebbanga ddene. Waliwo wa travelingira n'ogenda Europe. Waina visa. Nagendako. I remember that by then. Wagenda mu nsi ki? Lovin omupiira gukyuka. Nga sinnabagamba bino ebigambo. Njagala bino ebigambo osooke obifumiitirizemu obiteeke ku mutima gwo. Gwe nawe nayina sente essaawa zino. Gwe nawe nayina ky'oyina essaawa zino. Manya bumanya it's better for you okukozesa ekyo ky'olina mu bulungi. Creating a good image. Creating a good image in yourself. Lovin leero oli waggulu ente oli wansi. Manyolaba omuntu lumu omuntu yakuba munno lwakanyanya mu bed space. Ennyanya nti yakozeseza ennyanya. Kwaki okozeseza ennyanya? Eyeddira mwemu. Ennyanya yeddira mwemu. Ennyanya etasobola nakukkusa. Lovin osobola okuba omuntu olw'ennyanya lwawanudiramu. Lovin olw'okuba olina ssente, olw'okuba ng'olina akalimu ako, olw'okuba olaba olina visa. Muganda wange, never criticize anyone. Never bakitaata okuyisamu omuntu amaaso olw'obusente bw'olina. Kubanga leero omupiira guliwo, enkya guli wa mulala. Lovin obulamu bwange bwali buteredde. Genda obulamu bwange bwali buteredde. Nze sijja kugamba nti n'omuntu yanyingiza overstay. Nedda. At first it was a company. Okay. Naye inze vacation yange y'omu Dubai nga gwona akola vacation n'ogenda Uganda. Ffe twakolanga vacation nga tugenda mu nsi ndala. Nga tetulinga binene omusimaamu batuyise buyisi. Nga babalista timo betulaba bamuyiseeko agendeko e UK. Bamuyiseeko agendeko e Qatar. Nga sezo level. Gwe weetwala. Kubanga nze obulamu bwange obulaba Lovin. Nze obulamu obwange sinywa mwenge. Nze obulamu obwange sismokinga. Nze obulamu obwange teriyo wano muntu ku Dubai ali kulima nti yalandabyeko mu bbaala. Taliyo. Nze obulamu obwange njagala nnyo abantu. And I have a lot of friends from different countries. Nkulaba n'abazungu. Nina emikwano okuva e Germany, nina emikwano okuva e Russia, nina emikwano okuva mu America, e UK, nina emikwano e Canada. Omanyi lwaki? Kubanga circles z'otambuliramu Lovin. Ze circles zigenda okukuwa ekifaananyi. Nze Lovin zinakulira katwe. Okushepinga. Nze Lovin nze nakulira katwe. Kati ennaku gye mpiseemu yonna. Kati story ye katwe nayo nga zindowooze. Kati ate wentandika story ye katwe wa Musa Bode okwakulira. Actually waliwo business y'omuntu saagala gyogerako. Juzi nali ndaba video y'ono omuwala bamuyita Miss Damam. Nga mwe bakolera nasulamukko. Si mwaka gumu, si myaka ebiri, si myaka esatu, si myaka ena. Awo wali eyo business yoyo omusajja oyo saagala gyogerako. Mwekyo ekizimbe mu nnyini. Etunda eby'electronics. Mwekyo ekizimbe ekyo mu nnyini. Nali nsuzeemu omwo. Nga sirina wakubeera ng'ebikubi nnumira omwo. Omu nali nsuzeemukko omwo. Naye ebintu bye nalabiraawo zinalaba nga abantu awo nga bajja okukuba eriyingira Kampala. Omuntu najja n'afuluma emmotoka neeyambula ng'ali bwereere.
tutulaba nga tuli mubaloko nga tuli zitondaba nga ndi mubaloko linga nkuba amazina nolowoza nti nno embeera yaterera buterezi embeera siga nti nno yaterera nemmanyi Katonda wange inji Katonda yanjija mu kiri eri ne kino kyendi maasobola ajja kikujjamu yes asobolera ddala ebintu bitya kiva ku kyajja kitya Rovin kankubuulire contract yange ndoza yali eweddeko kubanze we najja wano mu Dubai natandikira mu facility company. Okay. Facility company muzimanyi facility company ekusupplyinga nakolera ko talabati abamanyi nakolera ko talabati mu barista nakola ko nga barista mu talabati ngoli wa talabati naye nga to ina gyokolera nga barista no nali wa EFS. Oh, EFS, aha. Naye nga nkolera talabati na coffee shops. Kati abantu abasinga mu talabati oyogera ku talabati bamanya basinga kumanya delivery. Bamanyi delivery kuvuga bupichi kuvuga bugali zinali eri top nga ndi eri mu coffee. Okay. Era talabati yansomesa coffee action nane certificate yawe certificate of foods. Talabati kenyini neninyisa nintwala ku kifo kya dispatching nga dispatchinga orders bano simanya wa deliver simanya wa border agudde esimu zazikwata bichebyo na byonna nakolera ka wa stewok abamanyi ku stewok headquarters. Yes. Kati contract egende gwako Rovin sijja kulima nti omulimu gwe gwambula omulimu wagufuna kubanga so barista baba experience joba olina obo osobola ofuna omulimu gwa barista nekirala waneno mu Dubai abaana bonabona abasingamba kubiriza waba wakayingira Dubai lekera ebintu byokupapa ekirala tunulira sako zizotambuliramu yesako entufu joyino beramu wano tulina abantu abamanyikidwa no mu Dubai genda owebuuzeeko balovini babano babera ku social media banonyeko bakubulisa ko entufu joyino tambuliramu sako zine engeri jezaku lemesamwe obula okutambuza obulamu wano mu Dubai. Sako je natuukiramu wanene Dubai yali sako nungi chovola banika kati amagezi wano mu Dubai I can survive nsolo banga sina kinene nnyo saving naye ate wemba nfunya katono nsolo surviving ku magezi genafuna mu sako at first kubanga osanga omwana nga akaaba ninga sako gye yatuukiramu ngotosanga nko mwana Rovin kyogamba ku union nga yebasawo nakugamba natuuka wano ginatuukira nga bamalaya we yatuukira mu bamalaya kitegeeza nabo bamutwala mu bwamalaya owulira kati ze sako ze ngamba omwana najja wano nagamba waliwo omwana gwe nasanga ayina visa atuuse waneno ayina visa nenga omulimu gwanoonya gwakoza amasuwaani sijagala nti omulimu gwakoza amasuwaani si mulimu kuba nange ngukozeeko naye omuntu alina visa obeera oti amazima ng'onoonya mulimu gwakoza amasuwaani nenga eyo visa osobola ofuna omulimu omulungi bwekiri kitegeeza sako zatambuliramu zabozi b'amaki amasuwaani zabozi b'amasuwaani eno Dubai wefumita kyekikutwala gwewefumita mu batunda omwenge era mu buyembe ojja kukolayo erinnya jojja okuzungira inze kyova olaba nze mundaba nnyo mu makanisa sinti lwakuba nti nno nze newe nali nga nkola sako zentambuliramu kyova olaba ndaba nnyo n'abazungu amanyi lwaki sibeera n'abazungu nti nno lwakuba nti nno bampa sinti buli abeera n'omuzungu amuwa ssente ojja genda n'okwesanga nga abamufa ababawa but waliwo kye bayita divine connection nze okubeerako connected kyobola wansobola onnoonya Rovin ne mugamba Rovin akasanyalaze koyina Rovin nkeetaaga in this world buli omu weetaaga divine connection nga tezze mu bukyamu Rovin nali nsazekawo omuwala awo ku union nangamba omukyala yatuleeta kwetunda abantu bano simanyi emitima gy'Abannayuganda gy'abaaki Rovin okwata omwana w'abende omwetise kuva Uganda Rovin omulesa wano tomugambe kituufu
kyagenda kukola. Naye ng'omulese kwetunda. Okimanyi omulese kwetunda. Omwana wa Beni n'omuleeta n'omutuusa no ku ddungu n'otandika omwebakako mu bed space. Ne babawa n'embuto kati kankubulimu abazadde abali abaana bamwe babawa embuto nga ne bazibajjamu. Omwana n'ava e Uganda nga tafunanga lubuto n'alufunira wanneeno ng'amulesi yamuwadde olubuto. Bibayo ne babikweka tebabibagamba. Olw'okutya okuswala. Omwana n'atuuka wanno eno n'amwebakako n'amuwa olubuto. Yes, ate abantu abamu tubamanyi tujja tutandika ekiseera okukola gundi nga tuboogerako. Wamutaako myezi empisa embi. Munnayuganda munno Lovini. N'omuleeta munno. Munnayuganda munno n'omuyingiza ovasite ng'olaba. Munnayuganda munno. Omanyi lwaki zino ensi zikulaakulana. Zino ensi endala ze tulaba. Naye okimanyi nti Abannayuganda abasinga obungi abawala bayingira mu overstay naye nga amuyingizzaamu yayagala kasolo. Nati kankubule. Actually, ekintu ekisinga 90% abawala abali mu overstay bonna kwegatta. Abasajja babayingiza mu overstay lwa kasolo. Amulimbalimba. Ajja nga alina ebiwandiiko bye bulungi nnyo olw'okuba atuuka wano nga talina kyakukola. Talina wakulaga. Those are sankos zembagamba. Soko wetegereze oyo omuntu oyo akulete Dubai bameka bye yakaleta. Bigambo ki? Ye mu abawala mu abaki. Gwomuwala gwe bagamba ekintu jamu empale. Toyina sensi. Toyina sensi ya kubiri. Toyina sensi ya kusatu. Nena yayina omubiri guyo ya. Kati kankubulire waliwo omuntu nze nandirowoozezza kino esawa y'okwegata yeero nti omuwala okujjamu empale si bwe buzibu naye abalenzi abalimbalimba abawala ababeera mu biyumba eyo ne babagamba wa resigning ojja kufuna omulimu ebbali ojja kufuna omulimu wano gw'ojja kujja ye bw'ajja bw'amala okulya akasolo ke n'akakoowa. Lovini kankubuulire ne visa e Uganda okukakana ng'omwana ali mu university. E Uganda wali ofuna sente mmeka? Okimanyi e Uganda omuwala waliwo omuwala gwe baliira ku 2,000 bwe kiri. Omwana yenna omuwala oluva e Uganda n'atuuka no ku Dubai wepaba n'omukwaza 50. Jjukira ffe waneno ffe ababeera wano e Dubai waliwo ebintu bye tutambuliramu nga bya bulijjo. Zokusanga omuntu nga yina 50 dirham si kyanjawulo. Zomuntu okumpa 50 si kyamaanyi wano ng'oli wano Dubai. Naye omuntu avudde Uganda omuwa 50 nga yakatuuka wano nga muwala. Emitwalo n'agizza mu 5 eka. Ate bano abalenzi ba wano e Dubai bano abasiru akwata 10 lulamba n'alumuwa. Olulumuwa mama gwe yaleka Uganda n'amusindikako emitwalo 5 n'amupraisinga ng'ayala. Ngagamba nuli bajja zimu wano. Jukira future tagitunuulidde. Tamanyi nkya. Ife kituwangaziza waneno olw'ensonga nze Lovini buli kyenkola ndowoozaamu enkya ngenda kubeerawo ntya. Enkya erinnya lyange ngenda kubeerawo ntya. Kyova olaba mpulirayo omuntu nga yonoona erinnya lyange. Nfuba nnyo okutereeza erinnya lyange. Kati papa. Gwe mize eky'emibi gy'omanyiko wano ku Dubai. Mbadde sinnamanya mize mingi naye olunaku lwaleero mbadde njagala Munnayuganda atulabe eyo amanya ayinza kwewala otya kugenda mu overstay kubanga gwe experience ogirina njagala onnyonnyola Abannayuganda Messi kije wakola okuending up ng'oli mu overstay. Kati kankubuulire ekisooka ensi ogiraba. Juzi nalina omusajja n'ayogera ku bintu bisatu. First of all, if you don't have discipline with money, nkyogedde mu Luzungu, ngenda sooka nkyogere mu Luzungu male nkize mu Lugano kitegeere bulungi. First of all, there are 4 things. You have to be disciplined with money. Onokuba n'empisa mu byensimbi. Omuntu wenna nga tolina mpisa mu byensimbi n'onaafuna n'obukadde 10 ojja yingira overstay. Omanyi lwaki? Olw'ensonga sente z'okola tomanyi kyezikozesa.
You don't have discipline. Omala gagaba. Omala gonona. Enga tuyine fulumya omala gagula. Tomanyi lwaki Lovin yaguze. Lovin aso ogula enga toyero okufuna olwaba subscribers nga gyebaagala. Tomanyi lwaki Katsa ayambadde waati. Tomanyi lwaki nyambala zino empale. Gwe n'osalawo oyonoone ssente zo mu byetu ebyekisiru. Ekirala woba tolina discipline mu ndabikayo ojja yingira overstay. Endabika kuyingiza overstay. Nnyonnyola abantu. Omwana ava mu kyalo eri ekyabaddaza era ekyazange waffe gye banzaala. N'ava eri n'ekyalo kye n'ayingira Dubai n'ekyalo kye. N'ebisapatu n'amaalo n'ayingira Dubai. Natandika kutabaala kuzunga buli wamu. Ejiba mukwatira bana abasajja balaba tebagala labisa. Gwe ganalowooza nti style ye Uganda style ye Dubai awo nkutegeera. Noveero oli muwala ovudde n'amaalo go wamanyira okwambala ng'oli bwerere ogalese mu ensi. Bwe bana akusanga bajja kuyita malaayo. Oli muddugavu. Bajja kutwala no ku passport yo oliko bwogwa. Wodde Uganda okaba bwogwa. Mbalabyeko nga babatwala. Ekyo kyakubiri ekyokusatu. Ekyo kyakubiri. Ekirala woba tolina discipline eri bakamabo. Kikuyingiza overstay. Akali mukakulemye kati kankubuulire. Amanyi ekyenjawulo ekiri wano ku Dubai. Ekizibu kyoyingiramu. Depression wajja ng'omaze okulowooza. Yekusibira ddala mu overstay. Naddala nga tolina bantu batuufu bakwogera nabo. Kubanga ekisooka abafamile abali e Uganda obalaba woyingira overstay tebabimanyi. Bo bamanyi kati papa ali Dubai. Bamanyi kati papa ali eri ayoola. Azinoga ku muti. Afuna kiralu. Nanti yajja kugamba nze emitwalo 10 osindika Uganda emitwalo 5. Balaba sente balaba bawadde katono. Balaba bawadde katono. Tamanyi walidde na kiwane. Tamanyi kino wanene okwata kanyanya kwa muna Uganda na kukuba oluyi. Ensonga eyokuna. Ensonga eyokuna oba toyina Katonda. Oba toyina Katonda. Sijja kwogera ddiini yonna nze ndi musajja mulokole. Naye oba toyina Katonda muggwe. Oba stage lindirire. Yes, nze kubuulidde. Eddiini yonna gy'olimu gikwate nga ddiini olw'ensonga buli kintu kyonna kyogenda okukola Lovin kigenda ku drivingibwa kuva ku ddiini. Nze waliwo ebintu byesobola kukola Lovin olwa Katonda wange. Ate ensobi zempisemu zonna Lovin kati essaawa zino nzimanyi. Kyova olaba kiba kizibu nnyo gwe okuva eri n'onkyamya n'oba ng'oli mukazi otya. Kiba kizibu okuva eri n'onzija ku muti ku mulamwa. Zina bagambe mabegawo nze ku ssente n'omukazi twawukana. Kati we natuuka. Go! Ku ssente sikwatagana na mukazi. Naddala ng'omukazi tokola. Tola tino ndi mbirizi bbiri. Naye neematira. Olw'ensonga ensobi zonna zempiseemu Lovin. Teri mukazi yambeererawo. Nga nnyingidde overstay. Gwe wali olina. Teri mukazi abo balaba nze waliwo n'omukazi gwe nakagwa buli lwankubira essimu. Ansaba ssente. Buli lwankubira essimu onkaabira bizibu. Gwa niyagamba nti nno ze najja eno kunoonya bizibu. Naye gwe olina gwe wali obeereddewo ko ye n'atakubeererawo. Bangi. Lovin bangi. Lovin bangi. Abaana bangi Lovin betuyambyeko. Abaana bangi betujja mu overstay. Abaana bangi nnyo betuconnectinze ne batukola obubi. Abaana bangi nnyo oli mu overstay. Ate gwe ogamba bangi bojje mu overstay. Abaana bangi. Kati okigatta otya ekyo? Olina b'osobola okujja mu overstay nga nawe oli mu overstay. Essaawa zino nina bensobola okujjamu. Era bw'oba onzijiridde bulungi. Ng'omuyambye ku connection ngeri gyakikolamu. Nsobola okuyamba ku connection. Nsobola okuyamba nanti kati Lovin kisinziira overstay. Kisinziira.
Mwana so kujja neno nga university muganda wange university ngeriko emitwalo esatu eja ngolinda amunes ngocho ino kolo inakwekuuma bulungi entambula zo inazikendeza baniya sitogendayo union togiyingirira nnyo omanyi Abannayuganda balina n'engombe wonna bakukwatirawo gwezunga ne Bible naye egamba Mukama naye ayamba akoze eki yeyambye kale leka kisi omanyi Abannayuganda balina n'atendesa abo abaana be basinga okukwata wadde Uganda n'atandika olimba abantu waneno muno bankwatidde mu train bankwatidde mu room bankutte enkola nga bamukutte ali mu mwenge abo kitegeera nga bamukutte ali mu bamalaya nga bamukutte nze nsanga abaana bangi nnyo akusanga mukubona kuyimiriza badde nsaba ondagirireko ku Baniyas mu abaana abava mu za accommodation ku Baniyas mubanga munoonyayo ki kwesanyusaamu oba olyawo tosobola kuwana waneno mukazi omu newefiiriza dira hoteli zawano za layisi naddala kati tuli mu sama hoteli ya wano dira mu 7 dira mu 10 ofuna hoteli waliwo ne ruumu waliwo ne mukwano gwange alina wano ruumu woba oyagala saawa 2 saawa 3 dira mu 4 dira mu 5 ogende mu kifo nga kiri seefu ng'ate omukazi oyina ogwa gwe kadama ali eyo nkuwa amagezi funa omwana ali mu jeberaali omulenzi ogwa mukwatagane nti ofu ye eriyodde mukama wo mugambe nze njagala fuluma lunaku weeruti lunaku olwa okwewala ebizibu bagenda kusanga eyo zungireyo mu Baniyas bajja kukutwalira bwereere eno ensi yatabuka Katsi papa otunnyonnyodde ensonga nnya ezireetera abantu okugenda mu overstay kweza ennyaggo eriwo eyakutwala mu overstay nze njagamba abantu nti oba nalinamu malala naye ate omukisa tegwaliwo naye ate tegali malala nze wentunulamu zi yali company kubanga wenva mu vacation nga wobimanyi ovaayo ebintu olaba bigize otegeera buli kimu kuba nze nalina ofaleta 2 kubanga wagambye tewabulwa mulimu gwa kukola saabulwa sijja kulimba walina ofaleta 2 nalina ofaleta 2 era ofaleta wenatuuka eri ne baŋŋamba contract bagisaziza it was very fine nkwata ofaleta eno nga ngisayininga ndoza waliwo ne supermarket eyayalinzi nga waliwo ne company KFC nga eyagala kuntwala mu company gye bayita Pits eya coffee obuzibu wabuva abasajja bakwata passport yange abasajja olowooza baateekamu visa ate kiki ndeno nina visa ningidde wiiki ey'okubiri kati nga sente ziweddewo ebyo ebiseera ebyo nayinga depression olw'ensonga ekyasooka okunyingiza depression emikwano gyonna ginayina ku lusegere gyonna gyanziru kankubuli wano ku Dubai olaba kasita oyingira overstay abaana bonna abayingira overstay kano bajja kukanyumyako kasita oyingira overstay oba badde olina omukazi nga mulungi ajja kulaba nkakasasiro ajja kudduka yakuddukako woba oyina mukwano gwo nga badde akwagala nnyo ajja tandika okukuba essimu agamba n'abeewa mutonyo enjaga lwa overstay nze nkubuulira ajja gamba yalina ekisiraano yasiraana kyova olaba nze neebaza Mungu Lovin wadde mpisa mu bizibu bingi naye nze Mukama tanzijangako kunyirira kwange ndi shata oli musajja anyirira ndi shata era gwe toveeri ng'ojja oyagala okunsisinkana nolowooza ogenda kunsanga jangu ng'oyambadde bulungi ng'onyumye nolowooza nti nno ogenda bakita ogenda kumpisaamu amaaso kulwabira ebizibu nedda tojja kunsobola kubanga embeera gye mpisemu ntegedde emikwano emituufu kyeki nentegeera emikwano emibi manyi mukwano gwange oba Uganda oba wano nze waliwo abasajja abanyimirirawo e Uganda era nyongera obeebaza
waliwo omusajja Kabaata. Kabaata yansanga mu mbeera ndoza ngambula kati ninfe. Waliwo omukyala bagezaako twawukanya, omukyala oyo ali Canada. Bagezaako twawukanya. Omanyi nze ndi musajja abeera happy. Naye njagaliza nina omutima ogwagaliza. Kabaata. Omukyala oyo bamuyita Allen Nalo. Actually nyingira ntya Kabaata bategereze ensonga biki. Ebiseera ebyo ebintu binsobedde nyingidde depression. Kati nasalawo ne ngamba nkoze ntya. Nayina mukwano gwange. Yali yakakoma okuva Uganda ng'avuga taxi. Oyo actually simanyi lwaki Mukama abantu abasinga okujjesaawo embulamu bwange basinga okuntwala mu maaso. Gayo oyo ndoza natambulanga naye nga nkyayina empapula nga muyambako kino, muyambako kiri, muyambako kino, okitegeera muyambako kiri. Gayo oyo naŋŋamba kati ekyayamba ebintu bino biyitamu bulungi nnyo. Kati wenyingira ebizibu nyingide depression ya mikwano jona jindese jika yali atandise okukola kampani ya limousine ngemuwadde. Gayo yinangamba kati ngenda kuyamba nkusasulire ojika sayizi ali zimpedde ko engeri twakava eri mu vacation biki byonna mu Europe gye mwalaga sente ziwaddewo buli kimu. Gayo ngamba kati kyetugenda okukola soko vewa woli kubanga ebigambo byali bingi. Gayi nankweka kati ejibandabira abasinga. Gayi yandetanga ya shoppingirange emmere buli kimu ngambera omwo mu partition wabula kyenkula omukwano gwe nina yali simu ninga bazadde bange mama wange sagala namugamba waliwo badde waawo kumbeera nga mama toyagala mugamba kizibu ajja kuzirika afe ojja kutula mama pressure afe. Abantu ku kyalo baseka, abantu e Uganda batusekerera, otegeera nakubeererawo. Yali connected ne Kabaata kyali kityawo. Oyambere yali connected ne Kabaata ntandiko zina amazina gange ku TikTok ndoza abantu asinga batandika okuntegeerera. Papa ina amazina gozi nagenda bagochakala. Nze nkuba omuziki kati bakuba neno bana abana abatandika bano simanya bano ba Ali Banks abo bana nze ndi masanyalaze. Twazina dawaliye katwe machindye twazinanga kuzikurusedi bwetumala tugenda zina mukali akazina ka Banks fetwazina nze teri mazina ge mugenda leta ndaba abana abazina wa mazina zina nze ndi musomesa mulamba nze amasomero gensomesa za amazina Uganda mangi ngate ndi dogo nga bampita tandika nengamba Kabaata akulaba ngena tandiko zina naye nesibanga nnyo ku live ya Kabaata naye nga ku live ya Kabaata okuliko abagagga banda bange twali omukyala amuyita Allen Nalo nga jambuuza naye gwe atava ku TikTok ogamba obeera Dubai sawa bino obeera ku TikTok naye onyirira zomanyize kizibu okutega nti no nina ekizibu kyempitamu era kijja kukubeerera kizibu olw'ensonga saagala okimanye. You first come and enter in my life. Lero ovuddeyo bitugamba. Kubanga nenso giraba Lovin teyagala abantu bali bubi. Omuntu omuga nti noli bubi. Atandika kuyisaamu maaso. Success bivuga yavayo n'akaaba. Ali bubi batandika muvu. Omusajja mumuwe ssente. Gutamanyi ebintu wano biba eno life ya wano ya ddala. My friend, gwe omuntu ali e Uganda. Life ya wano ya ddala. Kati Kabaata akuyamba atya? Kabaata oyo mwagala nnyo. Kabaata oyo Allen Nalo agenda ayogerako ne Kabaata. Nga musajja biki yambuliddemu embeera biki bamugoba by then waliwo kampani yali era empise. Newaze nno omukisa gwa zi kampani eyo bagitagala dderi. Egenda kumpa omulimu ng'ensasula ensasula 10,000 omanyize ndimu olwa chef. Fumba ate nkola coffee ate byonna mbikola. Nkola sales nga omulaba ne perfume zange zentunda. Yes, perfume zo nnungi nnyo nzikozesa nnungi nnyo. Ziri long lasting. Nga omulaba perfume zange zentunda ndi musajja omujagujagu. Mbagamba nina ne gundi yange Kabaata oyo
yankolera ekintu ekyasinze mu bulamu nali sirina wadde n'ekikumi wali obaddekaawo nga buli kintu kyonna kyonna kigaanye Kabata n'agamba tugenda kwewayo kati tumuwe visa olw'okuba nti nno Kabata ebintu ebimusaba bimugamba nasirika naye nti olwa abantu bajajinga abantu bajja kubuuza kati papa sente zaalagawa amazima ga Katonda mugulu Kabata olaba Kabata yansondera sente ziri ndoza ku live ya Kabata yansondera sente ziri mu miliyoni 3 ku live ekiro ekyo wabula Kabata alina n'emikwano gye waliwo abantu nga ba Allen nga ba Nalongo ba Jackie O ba Babuzi abapanga ku sente bebaze nno ku kamera bakululi era mbebaza nze buli muntu omayinza ensiima yenza omuntu ali hambo buli muntu alina kye yali ankoledde ng'ava ku live ya Kabata omuli Allen Nalo omuli Babuzi omuli Jackie O yampa emitwalo 9 omuli waliwo abantu abo bangi nnyo abantu abampa sente ku live ya Kabata okwo and people were welcoming ng'ate abantu banjagala naye nga yo kyonna kyava ku mutima gwa Kabata omulungi omanye omusajja we bagenda ne bamwogerako ne bagamba Kabata mubi Kabata biki naye neewuunya abantu abo abasondera abantu sente ku live okwo Kabata teyansawadde n'ennusu n'ekikumi bo bafuniramuwa kankubuulire eno nsi ogiraba Mukama Katonda asasula Rovini omanyi lwaki Kabata yasinga abagagga ku TikTok nze nja kyogerawo kubanga yasinga omanyi lwaki Kabata bamama Fiina bano abagagga bani bonna ba M Mukasa abagagga bomumanyi ab'oku TikTok omanyi lwaki basinga ku live ya Kabata lwa mutima gwe mulungi singa Kabata yali alina omutima omubi tebandibaddeko Rovini singa olina omutima omubi Sara event zo tegeka waneno tuwazo abantu tebandize Rovini singa ebintu byokera ku makya n'obikola nga toli mulambulukufu oba nobba sente z'abantu Rovini tiri muntu otaba wache baagala ekibi tekyekweka Kabata teyakutwalako yadde n'ekikumi Kabata teyantwalako yadde n'ekikumi actually ndoza eyemboozi lwe yakoma Kabata tajjangako mu inbox yange nambuuza kati ebintu byakomawo mbabuulira amazima ndoza kati lwenze muno byogerako ebyo ebintu abajjukira ezo saga ezo zaaliwo lwenvaayo kati nobyogera kubanga nasirika kubanga mmanyi abantu nga tumaliriza saayagala kulumya Kabata saayagala criticizinge muteekako kibeerabeera abantu bamuteekako ate embeera ate nange ntandike mulumya mutwe ate biki visa teyafuluma wajja applyinga twagezaako ne tujja mu fines naye waliwo ebintu ebyabaawo byesaagala kugendamu ate biki olw'abaana abalala otegeera ate kati olw'abaana abalala bali wano ku ddungu n'olw'obulungi lw'erinnya ly'omuntu ya famire ye kubanga biyinza oba tebyagenda bulungi ku saidi yange naye ate ayambye abantu abalala baki ayambye abantu abalala bangi okitegeera kugamba waliwo embeera nti oba overstay yali nzibu nnyo oba bakuteeramu bazita batya nozereti nkyava ku sente kubanga nze sirina abusikondi toyinaamu abusikondi nabisasula era ku sente za Kabata nenjija mu fines zonna ezasooka ebyo byonna ne biggwa naye embeera yaliwo era yali ya nsimbi sente ne zitamala fines ne ziddamu ne zeebala kwegamba sente bakusondera naye nga sente tezimala kumalayo process ya visa yonna tezamala process ya visa ate nga kyali kizibu okuddayo okugamba abasajja nti ate omanyi awo ekiyinza okubeera awo naye odda nobaga bannange tutambuzaako kye tutambuza naye kiganye era Kabata nsaba kunsonyiwa nkwagala nnyo kasita okkiriza omulaze nti wasiima nakati Kabata akyayogera ku linnya lyange kati se nkulaba byogezaako ffe twagezaako kino ne kigaana is a man of y'omuntu amazima y'omuntu Kabata y'omuntu omu ku bantu b'endabye nti they have good hearts bempa ebimuli byabwe waliwo n'omukyalo omulala
omukyalo ono Rosette sijja gamba Rosette ampadde Rosette ye mukyalo ndo zabeera ne mama Phil. She's my friend in business. Agezezaako nnyo naye okunnyamba juuzaawo ne mukyala wange juuzaawo yafunamu ebizibu era naye yabiyingiramu kati ebisaagala byogerako. But they are one of my people abakubeereddewo bembeereddewo mu bulamu. Kakati essaawa zino tumalirize ensonga za overstay. Waliwo Munnayuganda asobola okubeera ng'alina omulimu akola awangadde naye ng'ali mu overstay. Okola? Nze nkola ng'ate wenkolera walungi. Overstay wakagimala mu bbanga ki? Emyaka 2 tegiweze. Emyaka 2 giweze. Ng'oli mu overstay. Wamala bbanga ki nga tokola ng'oyingidde overstay? Ovudde mu Europe okomyewo osabye omulimu company zikudisappoint nze tezikoledde visa ogezezaako okukola eyiyo naye egaanyi wamala bbanga kyawo okufuna nga tokola banga ddene omwaka guwera nga tokola ng'okolako kino ne bakutwalako mu part-time mu kkuba essuwaani ne zikulema ne bakunyaga sate n'ovaayo construction n'ogenda ne mukolayo omwezi ne babanyaga n'ovaayo kimanyi muno bantwalako waliwo ekifo kye bantwalako wanene mu Dubai nga kiri eyo bakiyasemanya China town kiri eyo mu Sharjah eri buli ye yalemwa musanga eri ebiku nalaba abaana abavaako nalaba abaana abatamanyiisi nalaba abaana nga takyamanyi na famire yo bajja eri oba teriyo tayagala kumanya nga tayagala kumanya nasulayo olunaku lumu nenga amasige nakudda wano challenges ki mu kukola abaana abali mu overseas basinga okufuna? Too much attention. Nati sawa yonna kikunywa. Esawa yonna oyinza obba okola. Esawa yonna kikunywa ate kya. Ngovuddeko ekyo kunywa. Njogera kuba bakozesa. Tobeera nnyo verified. Oyina okola buli kye bakuwa. Oba kwetika kiyinja gwalina okyetikka nanti gwe toba na choice awo kukuuta mazzi Lovin tukuuse toyi sente bazibawa zo babasasula bulungi abantu abali mu overstay 180 noza mu baana abali mu overstay 30% bebasasula obulungi naye nga bakola no va ku by'obulungi ne woba okoledde diramuzo 8 nga balukuwa it's fine babasasula 100 ku 100 ku 10 30% kyemmanyi bebasasula bulungi ng'oli mu overstay nga toyina abalala bakola guno ne baguba oguddako ne babaluka ne yo novaayo ne bazitema toyina atojja kuloopawa ogenda polisi ya wolo peti no bante misente oyina ebikukiriza okukolera wano ani gwogenda okuvuma nati oyo bokolera olutalo ogifuluma omulala aba akaagala onyigirizibwa nene osigala onyigirizibwa oba bakuvumya tolwala oli mu overstay olwale ku mulimu osaba ofu nga nagikuwa Lovin embeera ya wano nzibu tovera omwana wakwamu nayingidde overstay aba yeetaga too much attention kubanga ebintu bikyuka tebikyuka wano kabikyuka n'ewaka bannanga batulaba mwenna program bwetu bwegenze omusajja abannyonnyodde olwale tujja kukomawo story endala tukyayina nnyingi omusajja ababuulidde engeri gye yastrugglinga mu overstay omusajja agambye yagendako mu Europe naye ng'agenze for vacation n'akomawo ebintu ebyatabukira okitegeera gwe wenna akugambye nti omuntu ng'olina akasenteko tekakuwaga kakozese bulungi ye yakakozesa bubi agenze mu Europe akomyewo ebintu bitabuse nabano nga bavimbira wano ate musajja wa mukisa ne bamuyamba naye eriyo gubatajja kuyamba musajja amaze omwaka mulamba yamala omwaka mulamba nga takola naye n'asurvivinga osobola okusurvivinga mu mwaka omulamba ebyokuyiga bibyo bingi bye tuwuliriza okuva musajja tweyanziza okukyaza wano webale tuwa mboozi tugenda kudda Lovin ate njagala kati abantu tandika obbawa amazima nga tubawa amazima gennyini ngenda baletera story y'omukatwe omu bako ino katwe eriwo kati ngamba katwe ya Musa Bode eyo
sigadde nze Kats Papa muntulinde omulundi ogujja. Ne Rovin Media subscribing ku channel yaffe Rovin omusajja Kats Papa ina YouTube channel. Atunda perfume eziriko. Perfume eziriko t-shirt actually bannange. Gowe nawe nango oli musuubuzi. Jangu kuguze perfume. Oyinza bbe oli eyo oyagala kukola kutandika business ya perfume. Oyinza bbe oli eyo ankabata ntunda perfume. Wanene Dubai. Natandikawo ekintu kyange. Waliwo omusajja eyanzikiririzaamu. Nankwasa company naye mujje munyambe mumpagire omunyamba mukama naye owo oli awo kyosabula mu oli awo Richa Nova University ana tubasibude mubero